Olutalo lubaluseewo ku kisaawe kya KCCA Grounds Lugogo wagenda okubeera ekivulu kya mwana mulenzi Clever J eddogo lyafuluka anti balangidde famire ya mwami Mayanja mbu baloga Clever J era nga bamusiranya ne bamusuula eyo kasasiro nga tebaagala abeere w'amaanyi. Bagamba nti abali mu lukwe luno olw'okubanga baloga Clever J mwe muli taata wa Jose Chameleone Muzeeyi Mayanja, maama omukadde Chameleone yennyini, muganda waabwe Palaso, Wizo Manizo, nti wadde Wizo Manizo yavuddeyo olunaku olwajjo n'atimba Clever J n'agamba bannayuganda bagende bamuwagire. Bano bagamba nti okukwabadde kweyisaako gabadde makwekansamu bayisaamu ddogo ddala kuloga kivulu kya Clever J kireme kubeerayo lunaku olw'enkya. Era olwogedde ku linnya lya Wizo Manizo nti yayagalizza Clever J era yatimbye ekivulu kye olwo ate omukulu Abitex n'ava mu mbeera abuza okkuba eŋŋuumi n'agamba tewaddamu kwogera ku famire ya Mayanja nti abo basajja balogo nnyo, abo basajja balina ebisiraani abaloga munnaabwe bamwagaliza obwavu, bamwagaliza dde emabega era nga tebaagala kumulabako ng'afaanana bulungi kubanga bo beeyagaliza bokka nga famire yaabwe. Omukulu Abitex agamba akooye ejjoogo lya famire ya Mayanja eddogo lye balina pitirivu bakubiriza buli kimu bakikola ekyeffujjo nti kati Uganda bagikoyemu effujjo n'olwekyo famire bagyesonye era balangirwa nti tewabaawo n'omu eyeetantala alinnya ku kisaawe kino ekya KCCA Grounds olunaku olw'enkya bw'ajja kuba tazze kulula kuwagira Clever J wabula ajja kuba aleese eddogo ddala baddemu baloge Clever J. Ebigambo bya mukulu Abitex Promotions abadde avaawo bubi nnyo abuze okukuba Bajjo MP ku matama ng'amugamba ataddamu kwogera ku famire eyo mbu agiwaanawaana yeeyisaako ate nga bali balina agayisa agavundu mbu baatuma ne mutabani wa Chameleone ajje yeegaane Clever J mu lujjudde mbu tebamumanyi era tebamutegeera kyokka nga ate Clever J ensi yonna emumanyi. Oyo omwana baatuma mutume ayogere ebyo ebigambo. Olutalo lw'amaanyi. Abitex agamba tajja kukkiriza ogwo famire ya Muzeeyi Mayanja mbuno keri mu kuteeka ku muyimbi w'eggwanga Clever J. Kale katugende Lugogo olabe olutalo bwe luli. Radio esinga obunafu mu Uganda bagita Radio 4. Ate suka ntinda. Ese abudu ya amanyi ku Radio 4. Yafunyekeko kubamba amagamba. Bala mu yakala radio gyewuliriza. Yaka sema mukola byayagala. Kazoja kamba. Abonye bole bakubikira abantu tebamanya. Babo mbikira ko yabala musobola wulira. Muwade olukusa mu kamera. Akiriza mbike. Nkikoze kirambala mu ambike. Wona abayendo omwankubira essimu. Amanya radio bagiwuliriza. Kati satandike. Bana Uganda mwena tubebaza obwavuzi bwe mutuwadde. Tuva mu security briefing twebaza media zonna ezibaddewo awatali zisosora mukoze omulimu gw'amaanyi okulaga nti security egenda kuba y'amaanyi. Twebaza bonna ababaddewo abamawulire mukoze ogwamwe bambi TV zonna zikoze ogwayo. Twebaza Bukedde, twebaza NBS, twebaza Sanyuka, BBS, twebaza UBC, twebaza Star TV General, twebaza Baba TV, twebaza BTM TV, nengo kusingira ddala twebaza TikTok, twebaza Sky Soja abaddewo. Actually ku social media YouTube tujebaza kandi tumanyika kwa mufuna content ne mufuna sente kumujja tukoza kumpaka Sky Soja akoze omulimu gw'amaanyi ani munagotera bide Clever J tubereddewo. Twebaza Abitex Promotion akwa Abitex Soye twebaza president wa bategesi wa federation empya Abitex Promotions ayewo omubiri naye fe naye magumba simanyi oyewo kujja kibulira abantu kati bana Uganda mwenda eno press conference ya fesembayo twatandika olugendo lw'omuyimbi waffe nze gwenda banga namba 1 wa Uganda abantu gwe bali banyooma nga buli omu atulabanga abalalu. Ogufa guno mujagala mugulaga abantu ogufa guno mugula banaagulaba ng'okwogera bwogezi nti Clever J ngenda muteeka mu kusaawe gwayika 8 nga bagamba omuyimbi mulalu ne bapromota balalu. Naye twebaza Katonda tugenda tupuluvinga ensi era teri kisinga Katonda maanyi. Katonda waba asazeewo teri kimulema kuba ensi n'okujjira kwa Katonda. Twalina essuubi nti ogufa guno gonna tugenda gukola obwagazi bwa Katonda. Twebaza Sound JJ Events Geza mulaba yasinga sound mu Uganda atuwadde sound n'amaanyi ge era fa bamukomye mu mugato leta bintu bingi leta akawowo leta ebintu babinyuma leta ebintu banyumirwe twagala kulaba kintu kibaita quality
jeje natugamba agenda kuba Kampala yonna sound ya gweyo nawe match ndio ogenda kulya ku sound ya jeje owe bulindo ogenda kulya ku sound ya jeje tutuusa ku lugendo lwaffe twatandika mbadde nsaba mu Katonda nnyo manyi njagala nnyo kwa Katonda ekitiibwa kwa byengenda okwogera bikawamu neka mukama asoka atulungamye mukama Katonda w'ekitiibwa ogufu guno ogunene bwe guti tuyamba ogujjuze olumya abalogo kubanga basubba ngambi bafuwe emidio okuva saawa nya paka kiro baagala Kireva Jaswale abali mikwano gya Kireva gye bamuvaamu mu public balaga ekifaananyi kirala munda balaga ekifaananyi kirala kwegamba Kireva gye bwe yadda ku topu mukama ate ne mikwano gye gyanyiiga ne gimulaga embwa nga gyefula mu public ndi gimuyamba naye nga gimulaga embwa ne Katonda gwe Katonda atayiwa abanaku bw'olaba nga Abitex ne Bajja kitegeeza kifaananyi kya kulwanira muntu anyoomebwa kitegeeza kifaananyi kya kulwanira banaku era Bannayuganda mwenna abali mu press conference eno teri mukwano gaasinga Katonda bonna Abitex asobola okuyiwa Bajjo ne Bajja asobola okuyiwa Abitex naye Katonda yatayiwa tutuusa ku lunaku lwaffe mulindwa olunaku lwanca abaguze tiketi kantwala omukisa bebaza mu press conference bagenda okujjukirako waliwo omukyala Rebecca we London yagula tiketi za kakadde waliwo gwe bayita Nisha Kyerino yagula za mitwalo 15 waliwo gwe bayita Dolini Kajumba Canada yaguza za mitwalo 5 Alexander London yaguza mitwalo 2 Camila Powers Bukoto yagula za 10 waliwo gwe bayita Hasa gwe bayita Ricky gwe bayita Wakalumba n'ekisingira ddala ekyankwatako omuntu gwengendo singa okwebaza ye musajja w'ejjinja eyangamba bamuyita Moses asindika kigali nasindika tiketi ya mutwalo nagamba yo contribution gitaddeko Kireva gye ekyasingira ddala okunkwata ku mutima nenkaba amazige wakane nebaza Katonda ne mugamba nti sale yaffe eyiseemu nga bateka Kireva gye omwana yabadde naggulu yakubye esimu ku TikTok nga mumuwulira nagamba sina transport ninatereka emitwalo gyange ebiri mbadde nsaba kujja kugiwa Kireva gye nakwatiddwako nnyo era tobadde tudde makinde Kireva gye yangambye papa omukwana abantu gwe bandaze sigenda guteginga for granted mpaddeyo ekitone kyange mpaddeyo obulamu bwange nange okuyamba abo abayise mu mbeera gyempiseemu nsuubira nti Kireva gye amalala gonna abaga nti yalira amalala abagamba nti yalina empisa embi yagamba papa nalokoka navaayo gye mukoze eki gye munsuubiridde owulira bulungi nkugamba owawaya lindamu sebo totajja gye events nkomyako ki amalala Ukomye kumalala. Enkomye kumalala. Kireva gye engeri gyamukubamu. Engeri gyabonyebonyemu gyatulye ne dunia. Yakubulire ennaku yensi wetambula. Era asekera abayimbi yangamba papa nsekera abayimbi aberagira ku bantu ba wansi. Abantu awo bakama bafu. Papa singa buli muyimbi naloza ku kyendozezzaako. Ajja kusangana mwana omutamu fukamirire nga amubuuze. Nagamba nze nali badde siragala buliri bwa mukazi wange mwala basegu yanga mbulaga. Naye ndaga abantu nti ensi nzibu. Ndaga abantu nti buno celebrity kyanjawulo ne mukubera muri yo life. Kati nawulidde sanyu nga Kireva gye yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti talina njawulo na mwana asula mu kisenyi ku kkubo. Kireva gye yangamba ekigambo kyo sina njawulo na mulwadde ali kiruddu. Ffenna tulina omugayi gumu, tulina obulamu bwe bumu. Kati ngenda banjulira mukwano gwange Abitex abeeko kyayogera, Kireva gye ajja kubaako kyayogera, mujja kubuuza ebibuuzo naye Bannayuganda tetuli seefu, buli omu yamba munne nga bw'osobola. Ekyatukoza Kireva gye mu kufa ogunene suubi nakulaga nti naawe ali tulaba ku kamera you can make it. Katonda tasobola kwerabira. Ate abantu ba wansi mulina okweba. Bannange mbadde nkoze ensobi. Kansoke ne baze Bannayuganda. Abantu ab'amaanyi bayiwa Kireva gye. Bannayuganda tebaviriddewo Kireva gye. Era nafunye omutima nasuze ensaba nenga Mukama nkolere ki Bannayuganda. Ndayiraga Katonda mu ggulu mumpita mulalu. Bwe ndiddamu nenva ku mulamwa gw'abantu ababonaabona Mukama tanga abaana bange nange nanzitiramu. Nalabye omukwano gye ku TikTok. Nkugambye nfa bwe ndiddamu nenkola ebyekisibu. Nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika Kireva gy'afuna abantu. Nakaabya amaziga ne mmanya nti Abitex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne Katonda akwata ku mitima gy'abantu bakubeereramu. Sagala kuleeta ntala abantu mujaga mumanye mwe n'abamawulire nti Kireva gy'abayimbi abanene bamuvaamu. Balinga balaga kifaananyi kubalaga nti bamulumirirwa nenga actual sense kasatu bamulanga erugogo mulanga n'empushinga yabwe nga ntono okuleka Alien Skin David Lutalo King Saha Misa Kisemakula Champion Gudo Betty Mpologoma Diana Nalubega kakati kambabuli ate abaana abakabi sebo mumulaba Felix the Superstar mumulaba ne Wizo mumulaba ate abo bakabi era Wizo kye yakoze yaswaza family ya Chameleone era Wizo yankwasize ennaku nenkaba amaziga nenga ne Wizo mu family kubasinga okulaba nga atategeera naye ekintu kye yakoze nda mu katono nnyo Abitex leka male point yange nze nkwanjira nze ngendo kwanyu katono nnyo katono nnyo Abitex kamale point yange mbadde nkolaga nti Wizo yaswaziza Chameleone ne Paraso kuliriza Abitex
omuntu wakola ekirungi omuntu wakola ekirungi omusiima saka tutekemu bukyayi tugende mpola mpola ya tugende mpola nze atowambye omuzina gw'ekyamaanyi musajja mukulu atamanyi kwogera kigambo wasitutegeeza nze byenyoga nange mwebale nnyo wizo kyakoze opostinga Clever famire y'amayanja omuntu bwakola ekirungi omusiima yebale nnyo kukikola bakikoledde mu budde obutali butuufu famire y'amayanja tubeegayiridde temugeza ne musala ku Jinja Road olunaku olw'enkya tubeegayiridde mwamusuulawo ne mumuleka muleke ensi yamulonze ne musitula omusajja ono mumulaba ono omusajja yali superstar akata akomyewo okubeera superstar ayina ensonga nzikiriza mu buwangwa omwana ono yaliko eddogo ensonga lwaki mukama katonda namuteekako ekyo amagezi n'ayimba olimba neddogo lyafuuka ate bannayuganda ne bamwaniriza bamusula ne bamuteeka mu kiwonko mukize mugaane Clever J yakeddo oli musawo muganda wali kebera otya famire y'amayanja beegayiridde stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku Jinja Road ku lunaku olw'enkya mumuleke era kuyingira deep Clever J ensi yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteekako ate ensula yayimba eddogo lyafuse ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basuze okumubeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko olabira omwana omuto asembera eddala okubeera omutuzi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement ya famire nze mbanji mutumye omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa Chameleone yatunula n'agatamanyi Clever J nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuba mukumu ono omusajja yali superstar ne bamusiraanya oyina nnyo kabampani bajjo emitusi bya kabampani famire yebale nnyo kale ne tebajja Clever J shoye bannayuganda be bagikoze era be bamugye mu kinnya ne bamuteeka waggulu mulekere bannayuganda be batajja wano muleke aswala ebibye famire y'amayanja esigaleyo neddogo lyayo ekyo kyenjogera nkitegeeza bajjogera nnyo ebintu by'okuwaanawaana no kyenjala okugamba famire y'amayanja etuleke sara kuyingira deep tekawo mpalana ono omwana bamuboola ono omwana wa famire n'omwana omuto n'avaayo n'akola live titamanyi Clever J kije kiri osonyiwanga go omuntu omukulu katonda yateekawo omutima ogw'okugamba nti sonyiwa n'obutasonyiwa weewalanga nnyo okwogera ekiri nga tokitegeeza ekyo njogedde kyange ŋŋanze temumuteeka mu stage manager Chameleone stage manager akugobye tokkirizibwa kusala kibuye round about famire y'amayanja tokkirizibwa kuva mu nyumba oyakula ku kala zange entuufu ndabe Chameleone ku stage ne bamukyano ono ani Palaso n'ono omulala ono yapostinze kuba oyo muvubuka wange yeebale bambi yapostinze yebale Chameleone yakikozeeyo Chameleone Palaso yakikozeeyo akati kuwiza amayanja nobona asala waliko bayita bali ku fido dido ku round about ya Africana bagenda kukwata ido ndisodale ngeza nolinnya wane rugo Abidex stage manager ekyo tukimaze mayanja ade Prose mayanja nababera muzukulu nababera mujjwa kasabala ya family y'amayanja temugeze mulinnya rugo nako lwenja serious tukitegeeza bwe bali nyo bugenda bakola ki abantu babakoye mugenda bakola ki ojja kulaba gwe tofaayo ana bampambyeko omuzindaalo Clever J kabeeko byabagamba mugatubuze ebibuzo bwe nga bamutegesa akyaliwo wali twala mudde mutubuze basoko yogereko eri eggwanga aboganda mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe nkakasanga mwene olunaku mulindwa lulaba lwengero lwenkya mu kifo kino gadgets bazitaddewo muziraba nze abankutteko abakuŋŋanyiza omukwano gwabo bwe bala boogedde ndwawo okuteekayo ekyango olw'ensonga balina gye bannonze ennaku z'omwezi 4 mikwano mbeegayidde mujje mu kifo kino mukijjuze tuswaze eddogo tuswaze sitaani kubanga nze munnaye okuva linavayo nendogoka nezesonyiwanga omuntu akuzza mu bwavu n'abakuvuma obuvumi nti oli mwavu ekyo ekintu ekisinga okubeera ekibi ono Clever J bamulaba ng'omulalu oluza mulalu naye obwavu bukuluma ne bukutuka ku ggumba n'ofuuka omulalu nobulako gwokabira ono Clever J gomanyi waasula nga watuuse waasula manyi wafaanana alina enjawulo n'abagobeddala bano abali ku street naye ng'okimanyi nti embeera esibola pointi yangabaganya ogitegeera pointi yangamba ebadde bwetu katono nnyo Clever J mbadde ngamba wiizo yasomozza Chameleone ategeera
n'asomoza maama wa Chameleone, n'asomoza Muzeeyi Mayanja, n'asomoza Palaso. Omuntu bw'akola ekirungi okyakulikola ki? Kati wizo ki apositinga Clever J nga Chameleone tosobola ati kyembadde nkugamba ati kitengedde kyenkoga totegedde logiki nti wizo mu famire wizo yabalaze nti ate ategeera okusinga n'abaamuzaala kati yo Clever J nze kyembasabira kwe kusasibwa si bampaani njogera mazima ate bampaani nze ndi muzamanda kati nsanyusiza amazima tebagogera wizo teyapositinze wizo teyapositinze tosobola mwebaza ki yakoze bameka bakwatanga ejjambya n'akikasuka neyingira ekyo muwanga omukono wizo yamutema ekyo nkwade kyakulabira plana za omusajja Chameleone na taata we eyo mumbo bato gitegedde tegeza wana pa aba tegeza abide bisawana na wana yogera Clever dayogera kubanga zije batadde kati ncha mikwano ekifo kino mujje mugize ekifo kino kubanga ebyogerwa bingi Clever J tayinza kuba ekyo naye mwe mulize mulaba ku performance zange nga nange njaya n'okulinya ku stage base kali nange mbakoola mikwana byeyo mujje mubongi mujjako mumaze okuswasa sika olwo eddogo temuliddayo kuliraba kitandikira wano ensi ey'emirembe okutandika nga temuli mu ddogo muleka agenda awummula enkya agenda Clever J kakati muyimbi muleka agenda awummula enkya asobole okwetekera kibasabye busabi oli kumukuta ebyo kyamula bana bapromota ababiri omwayo kulowooza ye nekimukuli ku mutima mwe nawe ng'omuntu baganda oba amayanja nawe bagobye kati ze nali nsaba Yesu okuteeka ekivulu kino abalala baali balemeddwa abalala Yes, banaganda batulaba embeera yene eri wano kisaawe kya KCA Grounds ng'olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne concert ya Mwana Mulenzi Clever J Sky Soldier Uganda the champion wizo yavuddeyo show ya Clever J temututeeka mu balangizi kitwogere tukimaze kitulaba famire ngaste jimane bannayuganda be baali bagamba okuzza Clever J bayogera amanya asatu bagamba nti Abitex bajja n'alina skill mutuwanikire Clever J koti y'abantu tutagala kiba kitegeeza ne bazza n'obutambi Clever J agenze mu kiro lyayanja ne bamukola so kino mukikoze kubanga mangu bitule nnaku kino mukikoze kubanga ndino bali bamubola mu omuntu yenna tubanyigiriza kubeerawo Clever J okufuna ekirowoozo kya Freedom City era kwali kunyigirizibwa era batabani b'amayanja olwo oluyiro olaba lulusudde lufudde Clever alina skino w'amaanyi kubanga oluyoro nakwatibwako nakabira ku mubulire bwangu mayinzi nebenda ba filimu kaaba naye nakatogenda asisobola ngina kufaafagana sijja kaaba sigambibwa nti mbadde ngamba kukatononyo kubalula nawo wakubalula makona mbadde gamba katononyo mbadde mugamba newunyiza wizo mu famire yasinga okunyemebwa yasinga oyina enteekateeka etegekera wizo wizo bwagimpa mukola ate ogamwegala amanyi ganye omuntu alina humanity kati fe mu byempalana wali tubaita ki humanity wizo yalaze nti famire yaffe bonna basiru nze ndi mwomugezi komanya okubanga famire wizo yagitegeera gyekitegeeza naye kigambibwa nti omusajja mubadde mulwana famire y'amayanja kati katugirwanako nze siwalako famire y'amayanja sigiwalana ku mutima era bwe babaloyo nga balowooza bajja abawalana zisiwalana zenkola kituufu kakati gwe okumanya ngenda kuwulira gwe makona y'abantu babi n'abantu bemulowooza nti bamaanyi mu ggwanga bawalana Clever J okudda ku Chovala nagambye nze siriddamu kuva mu bannayuganda obulamu bwange bwonna abantu basenga topa sagala okakeize kyamugobya Uganda kubuuza kumukumu banga gwadda mu kifo kye sagala opa ku keisi obanga yoga ne professor kakkana n'akunyonyola sagala ode mu bigere by'oli yadduka n'alemu ensi kati kakkana akunyonyole ne professor obanga yoga ne professor ng'akusuubiza tokyamuukira embuuza yaggwako keisi yadira naye ebweru owulira kati oyo n'abasajja abakola bideksi emyaka 65 musajja n'emyaka 35 obuuza bya kisiru watabuliranga keti obuugi keti tabuliranga obuugi zizepoyita gye mbagamba nze nga bajja oyuvenso nagamba njagala kabampaani nze njagala omuntu akola ekitufu wizo kyeyakoze ekyo kyabadde kiki
Kamiyoni yasobodde kikola Palasoni yakikola n'abayimbe n'apostinga kati omutima yakutte ku mutima gwa mayize n'ingomani bajo kankubuuza katono nnyo omuntu n'akutemako omukono kati wizo kankuba kyakulabirako tuna bulungi n'akutemako omukono ate najja n'agamba kaguyunga osobola omuwa era kugambira okusoli musajja mukulu tegeerako n'emyaka gyeyinenkabiga mwetaala balaba tuwize bimpala nabimanyi zimpala na Kamiyoni na Palasoni ali para musajja Luizo bagambye kama Kitegeeza point yange ndiwetu makona balwana nze nyigira Kamiyoni nyigira Palaso nyigira bamama abantu abakulu kati nga osobola okuzaala omwana omuto Abidix omwana oli gwakola byo nkenga wali omwagala nnyo oyo mwana yansanga ku geti amasiko omwana yansanga ku geti n'amumakira ne mulope wo yambuza ne badi otegera okulopa omwana w'emyaka 10 kati Wizo omwana muto wa myaka 10 woba baba ku Wizo omwana muto mwana muto yogera bigatta mu famire y'amayanja Wizo yasembayo omuto ngamba muntegi nalabo asembayo okuba omwana omuto yapostize kireva gitegeeza izifumani ontantegedde ngamba omuntu ali kumani Kamiyoni alinyeruko segeda nze bamba tageze nalinyeruko wadde round about your Africa nababa batambula tetuleetaaga mu koti y'abantu ate bajamba omuwagizi kugambe n'ababa nga zebuzi ng'akwata kulu eno agenda na bani koti y'abantu yabagobe famire y'amayanja bagigobe so ya Clever kigambe kituufu ani kati kalaka stage manager ayogedde munna stage manager bayogera ate nzani ate mbalira ku kikube ekyo singa emyaka emirundi yakade olaba musajja makulu sara kwogera koti y'abantu yaseewo negamba nti famire y'amayanja nemo badde mu balwana okwasembayo ne Palaso yabaseera yanyigiriza alien spin nali sobola temuta mu Rwanda nze bonyigiriza bakunyigiriza manefana nga bofana kati Wizo mfanana sasa tolina njawo Palaso mulaba Palaso yagala naleta akaveera naleta enjovu nalowooza na bakana n'amaliriza nga ate enjovu efuse yakuba alien skin nga lota agenda kulinyirako Number one. Egenda kubazana. Egenda kubazana. Number one wawa. Yali over. Orodera mandi wakuiza. tujja muteka mu namba 3 Wanji. na Kenzo ina ne Kamili. Eja lugamba. Ebyo byaliwo muda. Kamili oziba. Ayina yakola uyate music ku Uganda. Abantu aba basatu Bebeku, Bob Wine ne Chameleon. Mbawa respect to la music industry ya Uganda. Na yemi ne bya namba. Ofuna bulungi kitiibwa na ye namba emu Chameleon okufuna ekifo mu bantu 10. Nakono Alina okubanga nakono owabya abantu kana bantu oyinza okubamu okulikali fretuwala nakakobala twayamba muntu anyigirizibwa bano naye ne botu mofaanana ng'omugenzi case Anika karakata. Yes, gomunanga atulaba tugoberera Sky Soldier Uganda. Tongera okugamba nti onaku sirulala onaku lwancha mu James supporting mwana mulenzi Clever J mu James wagire Clever J kuingira kwa mtwalo gumu VIP ya mitwalo 2 ate mmeze tuza abantu 10 akadde kamu munange bano bagabudde bugabuzi bano bagabudde bugabuzi embeera
bye embeera ogitegedde. Ekiri e Lugogo kimu kiwedde stage eteereddwayo press conference ogiwulidde. Bagambye omwana mulenzi Clever J baamusuula baamuwunika. Tebaamulabawo, baamulaba nga atalina magezi, nga atalina bwongo, era famire n'emuboola. Bwe yali batandika n'okutuma abaana abato bagambe mbu tebamumanyi okusongera okumunafuya. Waliwo ekibaddewo okuba nti Wizo Manizo yavuddeyo n'apostinga Clever J n'asaba bannayuganda bajje babeereremu Clever J. Bagambye nti ako kwabadde kwemagaza nti oba yabadde mutume akole ekyo okulowooza essensi nti nno bamuliko so nga tebamuliiko kwabadde kwewuddiisa bwe bagambye. Omukulu wa Abitex agamba nti yetayinza kusonyiwa famire y'Amayanja ku kye yakola mwana mulenzi Clever J. Agamba mbu baamulemesa obulamu, baamuzza mu kyalo, baamwavuwaza ne bamufaananya ng'omulalu. Mbu famire y'Amayanja omuli Jose Chameleone ne muganda waffe Palaso, maama ne taata ye abagasi wamu agambye famire eyo abeegayiriza Clever J ne bamulowoozesa muno bagenda kumutereeza, bagenda bamwagala so nga tebamwagala, bamuyinako ennugu, bamuyinako ekitimatima ekibi. Agamba tayinza kubasonyiwa era tabeetaaga muntu n'omu kusala lugogo mu kivulu kya Clever J. Tewagezaawo n'omu wa famire y'Amayanja asale lugogo wadde n'okutuuka ku roundabout ya Africana. Nti era anaagezaako okusaalimbirawo ajja kwewulira ng'ali mabega wa mitayimbwa. Lwagenda okukakasa kala za mukulu Abitex Promotions entuufu. Kale katubirinde tunaabiraba lunaku lwankya essaawa ebulambale bubazi okulaba nga mwana mulenzi Clever J eddogo lyafuluka lifulukira ddala. Mwe bannayuganda mwenna mukowoola Clever J tumwagire abonyebonye nnyo myaka 15 mingi bannaaye nga wali sita naye ate oli n'akuzza mu kyalo olw'okuba atayagala kumusinga ayagala abeerewo yekka n'akuzza mu kyalo kibi nnyo. Kati bannayuganda mulina okuwa Clever J ku ssanyu n'abadde tebamumanyi bamumanye. Clever J yaani tetumumanyi kati balina okumumanya bajja kutegeera Clever yaani. Kale mukama w'amaanyi wa buyinza mwenna bannayuganda mwasazeewo nti mugenda enkya kuwummulira wa Clever J naye mumujjeko ennaku mugimunaazeeko yonna gy'abadde ayitamu yokuba bulooka atadde mwashininga buto naye asuubiza nti agenda bakuba omunzege muguwulire mu byenda zange abativite banga balya sente zange abativite banga balya TV kiboterowa bona bangamba bazikuba ate ne producer yangamba kiwedde hit ekutte Saddam bagamba talent ogirina yenga talent njirina era neno hit Saddam right ani amuwadde akatebe ani amuwadde akatebe Okay. Kiri ekyerugogo ndowooza mukiraba buli kimu kiteereevu bulungi, buli kimu kyateredde dda. Gwe munnayuganda wekka gwe mulindwa okulaba nga ate Clever J naye addamu okusanyukako, naye addamu okweyagalayagalako nga munnayuganda naye avimbe tujje tubeere yagenda okunyamba nze mukama we era nze yagenda okuba nga nyambako n'abalala bangi nnyo mugyebaleko kakati abantu tebakategedde babadde bamanyi champion gudo yakulidde nze kugenda okuwulira wano naye ajja baawo agenda bagwa wakubiri wange n'abalala bangi nnyo security weeri tewali buzibu mujje munyumirwe mujje mwejjukanye kubanga abamu mukuliddeko mu bwana obuli kuno obw'emyaka 18 17 naawe aweza emyaka 225 okulidde ku ndongo ya Clever J kuba Clever J bwe tunoonya mu ba legends kuba legends tubalira myaka 2 wano e Uganda tetulina ba legend ba myaka 5 baleka baafa ne baggwawo okujjako abakadongo kamu kati engeri tutagenda kushoya akadongo kamu gwe ow'emyaka 2 legend wo yoyo Clever J wali oyonka wali obuukabuuka ate era baja events yasiimye agenda komya Fred Mzee Fred Sebata amutegekere concert era wano nabo era nammwe era mujja kujja b'emyaka 5 ba legend bammwe be bano Basebata Bawire Mukaabya
ne mwe ab'emyaka namwe musobola okujjera ne Ngabesewo n'omuyita omukadde ajja kukwayizaamu eggale wele mukadde sewo. mbu mukusimu kadde. Muvubuka sewo. Ne kubanga lifestyle yaleka ayagala asigalemu nga mukyali muvubuka tewali buzibu. Kati sibula abantu ng'obayita kubanga obuze obudde nga tiketi ya mutwalo n'ekyebiri n'etaano. Bw'osobola okugula yonna gy'osobola n'ojja n'onyumirwa endongo. Ojja n'owagira kirevajje eddogo lyafuuka waliwo otuuka eddogo ne lifuluka ekitegeera bwe liba nga gye liri kuba nze nange sikkiririza mu ddogo nti naye nze bwalikkiririzaamu waliwo ekiseera lituuka ne lifuluka bannange n'olwekyo mwenna enkya kati nze ngenda kudda kambawe mukama wange bajja abasiibule. Alex Muhanji wali omulabako, Mutima Entertainment wali omulabako, Douglas wali omulabako. Twafunye abantu abali corporate. Amanya gabe nga tegabeera mu saaka assembly time. Buli onda ba t-shirt kuba ku kabala. Wala t-shirt kuba ku kabala. Katwalesa abasajja abama office nga dia financially stable. Educationally nga balina education y'amaanyi waggulu. Nga bagenda kuwandiika ebintu mu butu. Nga kwanga ffe bongo bwaffe buli kuseenya. Nga federation enula mu kamera mu anko. Bagamba nti mwajizizza kubbirako ssente genda ggulu kujja. Akati mu bantu twabagenda ogende ggulu tetuliiko. Olwando zawe kibali mu bulowooza engeri bo gye bamanyira okukola buddirudduru bw'eggulu. Kale kanfuule vision ya FUPA. Vision ya FUPA egenda kuba International Federation egenda okwekolera ssente ezaayo ng'ecoordinatinga n'abantu. Tulinamu emizannyo, tulinamu ebivulu, tulinamu promoting abayimbi, tulinamu okuzaamu abana abagwamu essuubi bakirevajje. FUPA ekyagikozesa kusitula abantu bano abanyoomerwa. Era oli wakubuuza mu baagala genda wa Salem Saleh, baagala genda wa gavumenti, baagala genda mu parliament. Kituufu nga federation etuddwa amateeka ga Uganda. Parliament wetuyita ne mateeka tuggulu. Gavumenti wetuwa ssente za mateeka nga si zangu. Kubanga zinakwata ku ssente za Museveni zankola zankomyawo nze namanyi. Buli olya ssente yo ng'oyise mu ddiiru ngoyo sati wayagala nga ate ezagula tezaali za bisirani kwa oli yatuwana mu kimagu naye eza gavumenti era babadde na Museveni abyogera kati okumanya tutalina bongo kati bongo pinzo obongo ate ffe abagenda osakira bannayuganda tubawe kikubye ndio kati mwizo butabiteeka sky soja taliwa nze kwendisebo kubanga njagala ebintu mubitegere ffe abagenda tokusaka bannayuganda bagiye kubanga tubiteka kwa account ya FUPA ate nga tuyamba abanakola mu Uganda omulabe ekibiina ekirumirirwa omuntu wa wansi. That's why constitutionally FUPA everyone has already got amateeka g'ababbalamu bo balina kuba association ate okumanya bawumba association zebagamba Abidex ye president wa NPA Tony Sempiri ye president wa Ampune tusobola okugijjawo federation yawe because ayona wetagala obukisagala kwogera bya kisibu kibagamba ekigase bantamye embuzi ya kaizi naawe olinga kali amakona banna mukali binyonyere byogere togera kali ensirizi banna isiwa kwandi mwogezi omwogezi w'ekibiina ni mwogezi atamanyi bwe nkunyonya towulira constitution ya FUPA egamba kale asobola okujja n'ebigomesi bye osobola okujja n'ebipale byo n'oyingira FUPA. Constitution y'ekibiina kya Balamu egamba mulina kuba on associations ebikundi bisukwa by constitution naye ate Balamu musekeredde ate ogudi eza federate nga tuli bammemba era Abidex ye president w'NP Abidex ajja kunyiga awandiika ebbaluwa asoboleyo NP ejjeemu Tony Sempiri agenda kunyiga awandiika ebbaluwa asoboleyo Ampunate ekole eki kitegeeza Balamu ali mu mpewo alinga ataasobola naze newunya school fees bazira ate nga kyatujje wa Balamu abadde ayitiriza otusiga ekifaananyi kibi mu public tuwala Balamu baba balabadde ate it's high time bannayuganda okutandika okulowooza okubalinga mukimanyi nti federation esobola okukola ssente nnyingi okusinga Museveni mukimanyi nti federation erina obusobozi netwegatta bapromota nga mwandu nabyo netuga tugenda kutegeka omuzannyo bannayuganda mujje mutuwagire netukusoloze bukadde 5 ku bukadde obwo 5 netugenda tuyambako abalwadde ekiruddu bulayani abantu babonaabona zinalebe nga tekwatira mu ggwanga ligenda gafuna buli omu n'obanga n'eddiru mu mutwe buli omu n'olowooza nti ngenda gende wa Sale fa Sale kati busente bonna bwakuwa bufuuka ndabagenda lyako busente bwa Museveni siraba nga ssente ya kisiraani engeri nagiryako ngagende wa minisita agisemakola nendabira buli omwaka kadde akakadde okusinzira nga nsaasanyiza obukadde 10 buweddewo naye ssente ni gye weekodde kati nga bwolaba ndi mwendi mu kukola eyo ssente oba ogiwa ekitiibwa kati omulamwa gwa FUPA
sigama anti sente kusobola mu parliament ba government kwekolera tulina amaanyi obwongo nga bwabulabi ba promoter bali mufuka bagenda kuba 10 byo maite idea esobola okukulakulanya federation yeyo nga n'omuntu agirinako audit olajjagali bane nabawagidde ku kivulu sente zange zinabagidde ku kivulu zakoze eki bane twaguze ebitanda by'ekirundu bane twabayambye okubatira wali mu wako fano obwongo bafwe buli naye obwongo bwa bala balowooza genda wasale balowooza genda mu state house obwongo bwa federation ya FUPA gendo bagamba it's an international brain. That's why we dealt with the international people and the corporate people. Tuko yokwera nga muntu otuka naloko zirada bana Uganda. Olemba limba dempolereza wizo. Abitex nayoba. Nze naloko kati nakula mu mutima. Bokole ekituufu muwana. Bokole ekikyamu sokola. Sijakola bintu byakabampani. Kati wizo giti yakoze opposite Clever J asanusiza. Nengamba olaba wizo asinda ka million ne palasa n'abazadde b'okutekera. Kati omuwa credit where you give credit where it is due. Ruzungu rutufu. Kakati gendo kambe bisati. Twamuwonye twawonye bisirani bye twayambudde ekikoligo ngana kusala entenga mazisho ya Clever J twawonye ekisirani kya Balamu twawonye ngomanyi ulone Balamu abantu banakola bango yagala babadde n'ekibuto bagenda kubba ngomanyi omuntu alina logo y'obubbi nyo muri ku face kati bogambo erina yo federation yoki kugambye ate Abitex enyinyi yo ne tone sempya ate bannanyinyi yo no FUPA ate kugambye Balamu ali mu mpewo yasomera bwere bani mamulu kichara nebe kichara wawe kali lecture so nange baje atasomya koma musinya 6 isobola ogamba ati binyize nya Abitex nenyiza tone ate bazija ku kibike nyine ate baga federation je mwakoze already kwe bali ku board ta abale mutali mu ne mwali mu balunywa mwali ate babagobanga ema ne balunywa kachitanga zitori yabagoba mu FUPA era bagenda batamuza propaganda ema ne balunywa ate bamambe ndo sala bala maga kusira babiri ne keti ema ne balunywa ate badai balunywa wankwe ne ema bero badai lekita bali mu kusiroza kibeke ebisati ne kituna mu kamera no kituna ku bisasi bano badai lekita eno mu FUPA eri bamulimba bamubega tubane bambego bali kuliba yeke kali bali batekeri kubega batekeri kutubegera batwetere ebyama bategede bulungi kati oyo website amuka tugenda mu kuba no mutamivu we paka kutaka nze nabandi mulamu I surrender this hands to God I will fight until the last man standing kubanga balunya yagambe director ema ande waba asikade Balamu na fiti bali waba federation asawezemu anze sobola nga bampa dobo kubanga nze logically ndi mugezi nange simanyi magezi gigava tegeza federation tedi wompewo kana amagezi gemba Balamu ne keti ne bamemba abali eyo muje mu kitangala kya FUPA ye federation y'abanako ye federation y'abantu ba wansi ye federation tabala sente za sale ye federation tabala sente za government ye federation egenda okweta kulira ate bengaga nnyo onyane ekisumbwa bana Uganda bo balowooza kuweera tebalowooza tebakisobola creatinga new idea kimenga twasikusa Abitex bajira serious tukatudde wana ekivulo kya kuyamba bannako bekolo tufuna abantu tunalo sika kawumbi kamu sale sikagaba ate sala asolo kuwa sebe suka kawumbi bemanda tulina amaanyi omanyi tuli ba amaanyi n'okusinga akawumbi sale katwa Tuba tuli bamanyi okusinga obusente busente batuli balimba nabo. Tige tugenda some sample manyi wali abawumba tufu abatadege. Tugenda basi me sample okweta kulira. No weta kulira. No weta kulira no funa. Rather than thinking that buli satu yakubanga tulya sente za government. Era nvumiriro kikola kyokulya sente za government. Abana Uganda ngosobola okukola sente ya government ina mu kisomanyi laki ya itisirani. Buli logirya ngomulwadde afa ekidudu talina panado afa akolimira gwe. Nina mukwano gwange promoter Diki yafa. Diki yafa. Nenda tuke kidudu Katonda mugulunga teri okusijidwe nava ku sente ya Museveni. Era kyobola nga buli agikwata alogotana osanga buchamani agudde eddalu osanga kusansira awenze because sente ya kibi dali gifuula okuba ekibi ekigifuula okuba ekibi sabo president omwogeza ayoga wogana omwogeza ali mukutangaza gwanga president kiki ayagala buza katugamba tolidda mu federation yonna ne ekindese bufuba kubanga president y'abana Uganda era singa badde ya Balamu abasinga badde y'abatamivu ne bawaddanga sali gisema ate federation ne yeri mateeka yeri register gero ga Balamu akwe certificate ya federation ye ekyalemese no federation yogenda maso party kumina ekyatulemese ya GCP ya heading abamuyita big akola international projects yagende Canada n'abeera ebbanga n'alwayo katwamaze twamutwadde mu ticket netumulinyisa ennyonyi netumugamba gye tuzukusa federation yaffe ey'abana Uganda etali mu political kintu kyonna bwe twagenda mu federation ya Balamu yali atugamba kupromotinga abatamiivu yali atugamba kutunda mwenge yabamanyi Balamu amanyi abatamiivu batembeeza tetwagenda okupromotinga abatamiivu twagenda okupromotinga abanywi b'omwenge netugamba tusinda bantu bamaaso g'abana Uganda nga ntamidde ng'ate mbagamba mugule omwenge gwa gundi oba mukole bino neŋŋamba sijja kola bintu bya kupromotinga mutamiivu nembivaako
kati bala mu kyekimuluma tebula kati mugala kolanga baleese obutalo mayi kati bo balwanyisa progress nga gyebamanyira buddiru bwe bakola nga okoze ekintu ekiri straight nga naye bantu basanze nyonza omuntu omubajja nsobola ka federation konna kubanga yatakaliina kugamba Abitex president w'NPA Tony Wampunenti balinyo director ema director kati bala muno musiramu we baya kusola nga bazenda kusudde aba naye bana Uganda federation fupa yeye ekibuli eyabala mu Orodi Kampala bwe mwa mukitwala nti fupa yeye ekibuli Orodi Kampala yeye abatamizi nzakutegede bulungi papa lunywa ina engo naye ate nabagamba enkweza mu ayi kati enkweji fajitisha okubaba enko okwatogera amazima kati zitabaga abantu yesomanga kusere nisuusi mu tabira nefibasa yiniza Abitex bigamu nga tabitegera zibango asize na kwa federation e Brian anjaga mumbulire single handed yazira soka nokuliza nze sebo ntedde sadduka yo mangu sabagamba siyagala sikutaga zikasangenda walina enkimandi bano bayayi bagala kunkomya ku ya sente ya kibi nga nzirukayo nefupa yona abamu omuntu aleta amagezi go ku ya sente y'ekibi naye njagikuba nedda kasontomeza kati ni mu kamera ngambe bana Uganda bakoledde ekintu kyamu bw'okitaddemu government bw'okitaddemu obyobufuzi nga lwaki nkibeeramu nze kinanywereza wamu because ndi open teri kintu kikubya abantu masasi gakubeera mu ddiiru era gwandaba ku live ya Spark TV ne TV eziriwa tobeeranga mu ddiiru tokolanga ddiiru owulira nti bamukubya amasasi n'ayiika egenda obanga n'emikono emitukuvu obanga mutukuvu lwofuluma ennyumba neloyina teba ngawadde bingi muve mukena bisaso tuze ku ticket wamma ticket ndi wana Lugogo bajje bateke sente ku simu ya bajje 0773 2 bajje wano nzibawe ababazaga 773 nebaza abantu abaguze ticket mbamulyaza amanya sifukamira bajje nze singa amalala mu ggwanga nze singa obutafukamira nze singa obuteguya neka nebaza abantu abagula ticket mukatona akanfuju mpulire ennaku amanya kano mukama agawo omukisa nebaza Rebecca London nebaza Nisha Kyeyu nebe basokera ddala okugula hasa Wakalumba Kyuse Nansana Pastor Bugembe kalwayo je yaguze bamwita Dolini Kajumba katuni abe kamwera kunela zamaji wale baita Dolini Kajumba Kamera Powers Queen Bella nkula abantu ababeda okireva je bagula ticket Pastor Bwejibo Banji hasa Rikizi wale baita Alexander London wale okubambi wale omusije bamwita Jime bamwita Jime yaguze ticket za mitwala 5 hapana ayizagana zidona wano wale unayagala okugula ti mbebaza kwa kireva je 5 ngoba Jaga ripoti. Ndakubba lokwebaza abantu va ku mavivi. Gana mavivi gaba. Banange. Fe bano mu Uganda kamira kabaka yekka. Kati tufukamira abantu bawansi. Abantu bawansi kambabulire ekyama. Kambabulire ekyama. Katonya abantu bawansi kambabulire ekyama. Abayimbi abanene bava mu kireva je. Abantu bemula ku TV nga befula nti bamutima bulungi bamuvaamu. Ne Katonda tavudde mu kireva je. Omuyimbi omunene atakoze drop sikulabe Lugogo. Omuntu atakoze drop ode kupostinga kireva je togeza no ate ngenda bawa list y'abantu abefula abalungi mu kamera nga babi. Iyo list jengendo bawa. Tukoye mwagala mubirako sente. Tubbe watu wambe kati yatabba akoze iki. Va mwege kisirwa mama denjo gera. Nona bamawuli abamuli bakibogo. Umuntu ali mu moyo atoka ku mutya. Amagira abetugamba abantu. Abama demba gamba. Nawe kusekabisi. Badengo gamba. Bana mubuza abuza. Ingiro omoyo. Bamawuli abantu bati. Mubala baku kamera kwe fulanti balungi. Lukumetwala amakireva je mukatona mu tufunye okulwanyisibwa n'abeefuula ati bamukwano be bagamba tujja mu postinga kati mbabule ndi mukola ndagaona abanayo kankwate olindyamu olukwe nyagala abaana baffe babona Wandyamu kole mukaawo naye oterera. kati olindyamu olukwe zigaziga balayivu abantu ekikuya banasooka tugera bawa tiketi z'abantu zebakagula buli ajja ayingire nga takoze ekyo kwatu alina ozigaba mu geto naye tubadde stress tenesetu bagamba akaliro temuli olina okutambulako radio ebyuma security kama okutereka ebivu bokolaki notofuna budde bokolaki netu gafuma list yaba neba netebaza Pastor Bugembe jakusabiranga uwo Nansana watulaga omukwano notaga nto sosula mu bantu amuntu kyo mulako leadership tebaza Felista the superstar tebaza Sebo tebaza Misa Kisema kola omulimu gwa amaanyi Geoffrey Lutayo okoze omulimu gwa amaanyi King Saho okoze omulimu gwa amaanyi David Luta bane kambayo katono nnyo David Luta ina sheru ne ya wakireva jet drop neno osanga oguyimbi tegenda kubeera wano gwagwa gusiri walira ku bantu ebiyimbi genda bikola misi yabyo banange TikTok mwe no osanga bambi kati bane walo bulungi nala Felista nenkaba
nze ne wizo yankabiza bali tomwaga wizo kye yakoze wizo nakabi manyi nakabi wakireva gye yangamba muna kireva gye yangambi nina ekizibu bajja abo baganda bange sibikwano byange statement eyo nenkwatako nnyo era namugamba wizo akupositive nagamba mukama amuwa omukisa musabira mukisa wonna kati mbadde mbagamba nje ku mavivi muna Uganda funa ekyokuyiga towalananga muntu munno yamba oyo atayina tolowooza nti n'ofeking obulamu otakola abantu abagenda okugira ku sibi nga wamaanyi mu public bw'omuntu gw'omunalaba yenna nga agudde nga manya atambulira mu fekerayo public agira kakirala ate omutima gutegeeza amadde kusaba alifonsi akasente k'ofiisi za yakasente twale okujjaya nti sebo tugenda kikola taata president waabwe yasigaana yamikali kyane okujjaya nti bwe tuddako okuyamba ate nga buli muyimbi gwe banne bannayuganda bano abayimbi bammwe mumpulize badde mbagamba kufupa oli bana muyazeewo n'alega ebisaati bye ngalonateera mu ddiruzo zaakola naye mbagamba fupa egenda kola si byogedde wali byogedde wali kati munnayuganda bwetoyingira fupa kulofiire nina ekizibu bajja abo baganda bange nesibikwano byange statement eyo nenkwatako nnyo era namugamba wiza akupositive nagamba mukama amuwa omukisa musabira mukisa wonna kati mbadde mbagamba nje ku mavivi munnayuganda funa ekyokuyiga towalananga muntu munno yamba oyo atayina tolowooza nti n'ofeking obulamu otakola abantu abagenda okugira ku sibi nga wamaanyi mu public bw'omuntu gw'omunalaba yenna nga agudde nga manya atambulira mu fekerayo public agira kakirala ate omutima gutegeeza amadde kusaba alifonsi akasente k'ofiisi za yakasente twale okujjaya nti sebo tugenda kikola taata president waabwe yasigaana yamikali kyane okujjaya nti bwe tuddako okuyamba ate nga buli muyimbi gwe banne bannayuganda bano abayimbi bammwe mumpulize tutandikidde kukire kimadde mbagamba kufupa oli bana muyazeewo n'alega ebisaati bye ngalonateera mu ddiruzo zaakola naye mbagamba fupa egenda kola si byogedde wali byogedde wali kati munnayuganda bwetoyingira fupa kulofiire abantu bawansi kambabuulira ekyama abayimbi abanene bava mu kireva gye abantu bemulaba ku TV nga beefula nti bamutima bulungi bamuvaamu naye katonda tavudde mu kireva gye omuyimbi omunene atakoze drop sikulaba erugogo omuntu atakoze drop ode kupositinga kireva gye togeza ate ngenda bawa lisiti y'abantu abeefula abalungi mu kamera nga babi eyo lisiti gye ngenda okubawa kati ye atabba akoze eki va mwege kisirwa mama denjogera nona bamawulira bamuli bakibogo omuntu ali mu mwoyo atoka kumulira amagira abetugamba abantu abamadde badenguga bana mubuza ingiro omuntu bawulira abantu babi mubala bakumkamera kwefula anti balungi olukubala makireva gye mukatana ngutufunye okulwanyisibwa n'abeefuula nti bamukwano be bagamba tujja mu postinga kati mbabule ndi mukola ndagawona bannayuganda kankwate olindyamu olukwe njagala abaana baffe kati olindyamu olukwe zigaziga balayivu abantu abekikuya banasooka tugera bawa tiketi z'abantu zebakagula buli ajja ayingire nga takoze eki kwata olina oziga bamugeto naye tubadde stress tenesetu bagamba akaliro temuli olina okutambula ku marediyo ebyuma security gaba okutegeka ebivulu bokolaki notofuna budde bukolaki naye tugala kusoma lisiti y'abantu naye banetwebaza pasita bugembe ejja kusabiranga wo nansana watulaga omukwano n'otulaga nti ososula mu bantu omuntu kyomulala akoledde sheemu twebaza Felicita the superstar twebaza Sebo twebaza Misa Kisemakola wakola omulimu gw'amaanyi Geoffrey Lutayo okoze omulimu gw'amaanyi King Saho okoze omulimu gw'amaanyi David Luta kambayo katono nnyo David Luta alina sheeruduku naye yawakireva gye drop naye n'osanga oguyimbi tegenda kubeera wano gwagwa gusiriwalira ku bantu ebiyimbi genda bikola bisi yabyo bannange tikitoko n'osanga bambi kati bane wala obulungi gye nalayo Felicita genkaaba nze ne wizo yankabiza bali tomwagala wizo kye yakoze wizo nakaabi manyi balinakaabi wakireva gye yaŋŋamba munange kireva gye yaŋŋambi nina ekizibu bajja abo baganda bange nesibikwano byange statement eyo nenkwatako nnyo era namugamba wiza akupositive nagamba mukama amuwa omukisa musabira mukisa wonna kati mbadde mbagamba nje ku mavivi munnayuganda funa ekyokuyiga towalananga muntu munno yamba oyo atayina tolowooza nti n'ofeking obulamu otakola abantu abagenda okugira ku sibi
nga wamaanyi mu public ne bw'omuntu gw'omunalaba yenna nga agudde nga manya atambulira mu feke life public agira akakirala ate omutima gutegeeza amadde kusaba Alphonse akasente office za yakasente twale okujaya nti sebo tugenda kikola taata president wa yasigaana ya mikali cyane zo kujaya nti mwe tuddako okuyamba ate nga buli muyimbi gwe bannayuganda bana abayimbi bammwe mumpulizi bana tusitudde tutandikidde ku kirebe kimademba gamba kufuba oli bana muyaze we nalege ebisaati bye ngalo natera mu divize zaako nemba gamba kufuba egenda kola si byogedde wali byogedde wali kati Uganda botoyingira fupa ku lokubiri loko giant mulabidde mutubulire agende muri hapo niki mekali cha mulabidde wonna ku lokubiri bana gana mavivi twebaza abantu abagula tiketi abawagizi mwe zisifukamira ngako bukyanga mbaawo mutuziza mwazo bamulano banagano fukamira ingalwachi neta ani yanova okazi ya doberachi bajoneda tu ate we kubajje ya doberachi ogandi mukazi ya bajo Gundi bagenda sanga ono tiketi. Baba, ele bateke ku namba nawe namba. Andi eriziro musanvu 3 ali mwemu 288 jimanyi muto. Kibawo. Banange ncha mwena tubayise ono musajja ono tugenda musiba ono Diamond Platinum amunonya mukwata engeri jo bikola nti wazemo limbalwa dewe ono my baby yaluzemu yalubi paradise wanyirina nyo no bisusa ulabika bebite walana kusonsa lwali ani yabba bali babali mixiza osinga ko kumwengo mpunza oshana twali tusaba remix don't you tomanyi mbo Diamond ali original yolo oluyimba chimanyi lwagira ku album eri latest chike yakola remix kati nafe je twali tusaba fe abasooka chike nemuwayo lyrics era fe baraita baruga mutusindikire lyrics ze tugenda okola ki okuteekamu ate ne baziwa chike okategede kati nze mali njagala tukiyambire ddala tugende ku police tugendewa no already nakubidde mulanga amasa already nakubidde mulanga ku police ndaita na press conference anything that happens on me mera mujirabye bwetyo bweri kivulu kya Clever lwancha kulanga kulala kati gwe ndawe naji yanguyiriza Clever je tumuwa amanyi tumuwe subi tumudizemu subi naye yagaleko obulamu budde mu bunyume gwe muna Uganda wenna mcha mutwalo 2.5 na demeza nze nange mbasibude bebaza nnyo bale kubeerako tusinkane encherugogo mukama bankumire mweraba